8 omukyala yayatiikirira ennyo Nnalongo Palma ne famire ye nga balabye obwetaavu bw'okutandikawo ekkanisa y'Abadiventi mu kibuga Kampala baasalawo kuyita mikwano gyabwe bwe baali bamanyi ne batandika okusinziza mu maka ga Nnalongo Palma Najja Nankumbi. Okusinza kuno kwatandika n'abantu 8 ne batakaba n'okusima emirandira gy'Obwadiventi mu kibuga Kampala. Tuli wamu n'abakulembeze b'ekkanisa. Mu mwaka ogwo gwennyini Ssekabaka Edward Muteesa II yasanyukira ensinza y'Abadiventi era n'abawa ettaka lya yiika Namutane Najja Nankumbi okuzimbawo ekkanisa gali kwoleka okwongereza ku ttaka ery'Ekireka ne Bugema. Otuwa omukisa kubeera ekitundu ku buweereza obw'enkya ennungi eno. Wano ekkanisa we yatandikira okulanda n'esinziira okufuuka entabiro y'Obwadiventi mu Uganda era bangi wano we bategerera eddiini y'Obwadiventi okuva lwe yajja mu Uganda mu 1927 olw'okuba nti eri ku luguudo olukulu ennyo mu ggwanga. Ekkanisa eno yayangulira nnyo abakungu ba gavumenti era Abadiventi okuli omugenzi Dr. Samson Kiseke yali omumyuka wa pulezidenti, baminisita abawerako, ababaka ba palamenti, bammeeya b'ebibuga nga bakulembeddwamu omukadde Stephen Kabuye wamu n'ebikonge mu Bwakabaka bwa Buganda okuli Nnaalinnya Ndagire, Omulangira Jjuuko n'abalala bangi. Ekkanisa esimbye ku mpagi enkulu ennyo nga ge maka ng'ekkanisa esookerwako. Tugenda mu maaso n'okunyweza ensonga ey'ebyobulamu ebadde mu kwogerako omusumba okulaba nga ekkanisa eno erina enteekateeka z'okunyweza ebyobulamu mu community n'okubeera ng'ebeera center of influence olw'ebyobulamu kuyita mu kugaba omusaayi n'okujjanjaba abantu mu pulogulaamu zaffe ez'ekiseera eky'omu maaso. Ekkanisa eno ereza abakulembeze abagundiivu mu kkanisa okuli abaaliko basaabalabirizi okuli Dr. John Kakembo, Pastor Christian Aliddeki, abalabirizi okuli Pastor James Kajja, Pastor Jeremiah Alisengawa, Pastor Samuel Kajoba, Pastor Sendawula kati omugenzi n'abalala. Ekkanisa yaffe eri nti kutuuka ku bulamu bw'omuntu nga bwe nayogedde enjiri gye tubuulira eri holistic ekwatagana ku bulamu bw'omuntu. N'olwekyo okukuumira abantu mu kkanisa era nga bwe balimu olwaleero kwe kutuuka ku ebyo ebikwatagana ku bulamu bw'abantu. Mu myaka 75 egy'ekkanisa eno ebadde yeekaalu egasse 10,000 z'abafumbo mu ggwanga era yatandikawo n'essomero eryayo. Wabula nga bwe kiri ku masinzizo amalala, abasaatuusi tebaataliza ttaka lya kkanisa y'e Najja Nankumbi ezaali yiika 45, ekkanisa yasigazaawo yiika 5 zokka olwo eddala lyonna ne linnyagibwa. Mukama waffe yatuwa kituyita mission okutwala enjiri y'Obwakabaka mu nsi yonna. Mu kwetegekera ebikujjuko eby'emyaka 75 ku mukolo ogunaabaawo nga 24 mu Maaci, omusumba Noah Ssekita akulembera ettwale ly'e Najja Nankumbi atubuulidde nti baluubirira okugaziya ekkanisa eno etuukane n'omutindo kubanga abantu abasinga obungi kati basinziza bweru. Ensimbi eziri wakati w'obuwumbi 46 ze zisuubirwa okusaasaanyiza ku ddimu ly'okugaziya ekkanisa eyo. Mubala ogwo omukulu ennyingo eyo enkulu era tuli bagenda nayo okuginyweza n'okugyongeramu amaanyi okulaba nga bannayuganda bonna bateekebwa olw'okujja kwa Kristo omulundi ogwokubiri okunyweza mission. Omukadde Stephen Kabuye yaliko mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa Najja Nankumbi n'agamba nti beetaaga okukyusa ekifaananyi ky'ekkanisa eyo olw'ettutumu lyayo mu Uganda yonna. Twebazanga ekkanisa nti eggwanga naffe tuna contribution gye tukoze naddala ku kukwata ku bamusaayi muto amaanyi gaabwe ne bagakozesa mu ngeri esingako obulungi. Mu bikujjuko bino mugenda kubamu ensiisira z'ebyobulamu, ebyemizannyo, bulungibwansi, emisomo ku nkulaakulana mu maka, ekivulu ky'ennyimba ez'amaloboozi n'ebirala. Ssaabalabirizi w'Abadiventi mu Uganda Pastor Dr. Moses Maka yasuubirwa okukulemberamu emikolo emikulu eginaabeerawo nga 24 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Weewaawo abakugu mu byenfuna boogedde ku bintu ebiviira